bulungi engeri gy'ali mukyalo engoye ziremeko ebikula. Amina jangu omutereko omuzindaalo mukwasa oli omuzindaalo. Mutuuze wano. Mutuuze. Omutwe gwe gusembeze wano wendi. Omutwe gwe gusembeze. Mumuleke nze tajja kumira. Mumuleke. Kale sirika. Kale gwani. Gano sibuuza mirundi ebiri. Gwani. Bulayi Mugonja. Waliwadde naye ng'alina byagenda okwogera. Wayogerako omumanyi. Kwata omuzindaalo gw'okusatu yanguwa. Wayogerako yaani. Kitaawe. Jajjaawe azaala kitaawe. Omusajja omwami gwe bayita Kitakasaali. Naye awo weekoma sisobola kukyatala omusukulu wange. Tegugenze. Muzeeyi. Jajja. Wulira nnyabo. Owulira. Omuzukulu wo kiki mumwagaza ki? Buzibu ki? Muzzukulu wange nange munoonyeza bujjanjabi naye awo weekoma. Omukezerezaako omujjanjaba naye awe mukoma. Weekoma kubanga nange. Naawe toli bulungi. Banteekako sitaati. Bakuteekako eddagala. Ani yaliteekako? Weekoma. Awo okoma amaanyi go bwe gakoma. Kati omuzzukulu ani amuliko? Ani amutawaanya? Omuntu omwajja nkwate katono yeyongere. Omukwate katono yeyongere omutwe agunteekeko. Aha. Kyekitawaanya omuzzukulu. Gwano mute. Agenze. Vaayo gwe. Agenze. Oli otya mukwano? Oli otya nnyabo? Omuzindaalo. Oli otya? Yendi Mulongo. Gwani? Nze Namiro Zaamu. Oviiridde ludda wa? Nze ndi ne mwannyinaze kati anzijanjaba naye nze banzaala Kabanga. Kati eno obeera naani? Mbeera ne mwannyinaze Jamiru yanzijanjaba. Ki ekikutawaanya? Mulongo obulwadde bwatandika mwaka gwa 2013. Nali ndeese omwami wange okukyala nga tulaganyiza tugenda kujja kukyala naye mbazadde bo ennyabo. Tunula sayidi eri kwakyako omuzindaalo gwo. Kati Mulongo wali wabulayo ennaku 3 abagenyi bange okujja. Nali mu kiyungu nga nfumba. Waliwo omulala gwe lukubye? Mulongo nali mu kiyungu nga nfumba kati neneekanga omukyala gwe nali simanyira gwe sirabangako. Yajjira mu kifaananyi namwekanga n'engwasa addamu kutegeera. Kati ne wayitawo era ennaku 2. Twali tuli awo enkeera omulalu yajja nga yali wa ku kyalo. Kati ku makya ne tugulawo okufumba ekyenkya twamusangamu n'omwana we nga yafiiriddemu omwana nga yebakidde omwana. Omwana n'afa. Kati muzeeyi wange n'atuuza meeting n'atugamba waliwo ekizibu awaka naye awo yakoma teyaddamu kutufaako. Kati awo nze ne ntandika owulira ekintu ekinfuirira nga mugongo eno. Ati nga wekiba kinvuddeko era nakati mpulira ekintu kyantuula mu kifuba tekikola ki? Tekivaamu n'amagulu gatandise okulemala. N'ekirala kye nafuna kasita omwami wange yamala najja naleeta ebintu awaka naye kasita twavaawo ewaka. Mulongo nga sikyayambala nnika nga wenyambalira nnika. Wansi nfuna amabwa n'omusaayi buli lwenteeka nnika ku mubiri. Naye nga bali ofunye kukikozesa oba bali tokifuna? Mulongo mbadde mbifuna mu kirooto nga kijja naye nga bannyinaze bendooteramu. Olotanga agenda okukola omukwano ne mwannyo. Oluusi ne twegatta kati ngenda okudda engulu nga petayiti y'omwami sikyagirina.
sooka ompeko ono nteeka wano muzindaalo mumpe wamma sooka weeyongereko wano muteeke wano teekako omuzindaalo mpulire byayogera mukwate sooka okwate nyambaku omuzindaalo sooka okwatireko katono sooka mukwatireko katono musooka mugyewo saadi ajja kukakana temufaayo ajja sirika kale sirika mumunteere kati akajanja akakooyi esirika kale sirika muveewo ajja kukakana maama nyawo nze nakuloga kati sirika oba oli naye bwe babiteega sirika koddamu okwogera nga tukwokya koddamu okwogera gwe oba oli jini oba oli kyomu mumuzeeyo omu anti sirika bwogana okwogera nga nkwokya ani yakusindika mutegeko omuzindaalo nk'oyo akajanja yowe yakusindika okoleki ate omusajja wa Nakato lwaki afuna abasajja yowe yakusindika otta omusajja wa Nakato omusajja gweyagala okutta bamuyitaani bamuyita Sande eddagala yalikuwa n'alikola mutya yalisula mutooyi Nakato gyagendamu kale ekirala yakola ki yamutira omwana we bambi ow'obulenzi yamutira omwana we yali asooka obulungi bwatyo n'asaawa maama ne Kaderina ayagala katwala kale kati Kaderina ayagala katwala Kaderini kati kayina kale sirika babagula naki yatugaana okwogera yabagaana okwogera kale nze ojja kumbulirako mukama edda nja wano waliwo abatuwulira kale ojja kujja kwogera naawe kale ddayo sigenda anedda togenda katogiwedde ebbali anti sookodde ebbali nkole ebirala goloza gwoli wano wekka jawo omuzindaalo muteekawo wansi oza gwoli wano wekka balonga okuloga obujini bwammwe ne buloza bwe busingayo amaanyi mujjawo omuteeko wali bbali ajja kusirika olowooza gwe ejjembe eriri wano wekka kati sirika gwe kikyate oze nani nno oze kola ki oze kola ki bukyanga obaloga wakalogani nani baaki nnyo oloze bangi omwana gwe natta yali akola mu katale omwana mama olina gwe watta ng'akola mu katale omwana w'oyo omukazi ng'akola mu katale sokoleke gwani yakusindika mama Gloria abeera Kabutemba Kiboga yakusindika okole ki akazi ako kabeere n'emirembe akakazi kakajjako akayita atya talina bwakayita mpalana mutembwa olw'okuba kaali kafuna nnyo kaali kafuna nnyo nga mukola mulimu ki lwaki kanyirira kaali kakola mulimu gw'amasimu bambi ne bbawaako yakalekawo kalabirira bana n'akadibya yasaagala na musajja n'omu akaagala kaakati oyo mukama wammwe yaba waaki yatusaddaakira bingi yaba waaki yatuwa enkoko yatuwa embuzi saddaaka z'abaana ne saddaaka z'abaana mukama mmwe w'amaanyi siriwala serika jayo emikono gyo waggulu giteeke wansi
buno obujini bwe musindikira bannammwe obutalina maanyi olumala ne mulowooza muno muli b'amaanyi nnyo mukuloga olumala bwe bamukwata ne bamukomyawo ku byalo byammwe nga mumala mugamba mulongo yatuta omuntu n'alwala naawe nakati mulongo sikyamwagala banange mugenda kwettamu emalewo nze tewali muntu ayinza kuloga muntu nesitegeera ani yamuloze era nesitegeera yali ajja lijjeewa era ebyo byemukola obuyembe bwammwe bwennyini butuuka ne bwogera katabyogedde nebyayogedde sibikola ki sibimanyi n'abantu bayogeddeko sibakola ki bwe naagendanga mwetikka nze ate nga nange bwe namba sanze wamma kayembe sirika sigwe wakagulwa wekka bagula nakya gwoloza kubagulwa wekka mwe bwemba mugenda okukola emirimu gy'abakama bammwe temusobola kulaba nti bemuvunana tebalina musango oli wano nnyonnyola nga baba wasaddaaka empitirivu ennyo oli obasengulwa jja mbuulire naye gwe jangu ombuulire olina buzibu ki mumpe omuzindaalo olina buzibu ki nasooka kumenyeka mukono guno nali nina mujjajja wange gwembuuza bwe nali nsituka nenzirawo nemmenyeka kati nga bagende wa nnyungo w'omukyali yakafaawo agi nga situuka nga nkoma mu kkubo paka mama bwe yanzuula nga situka kunnyunga nga ebaŋŋamba nti kati genda kuyunga nga nze nziruka nga bwe ndaba omuntu nga nziruka 10 nze nga nsula mu tawuni bwentyo nga muyaayu aiza katukole eno waliyo eri olumba omulala gwe lukulye naye temumuleeta nkooye temugenda kunzita n'amajiini gammwe ekibuga nkooye tugende mu maaso nafuna olubuto olwasooka nga ntandika oloota ebirooto ebibi nga ngwa mu yogera nnyo nga ntandika oloota ebirooto ebibi nga ngwa mu kinyaabwe ntyo obuto ne lunnuma nengenda okuzaala obuto lwannuma bwe natuuka mu ssaawa y'okuzaala eno temweyongera kujja ddayo maama emabega bwe natuuka mu ssaawa y'okuzaala omwana najja ng'alabikako kano kokka we kati n'alemera awo paka bwe bandekako amazzi omwana wange n'afa nibamuteekako okusijeri n'agamba nabaera afunye olulala kusaba nnyo kati omwana wange waali wa myaka 2 agenda waza myaka 3 naye mpulira kati ali mu lusuubo ntidde nnyo mulugo omwana wange mwagala kubanga wafiirwako naye maamuwe bwabanga waali wano mukama amusasule tofaayo omwana tujja mutaasa ajja kuwona naba omwana wange ali yabonaabona bwonyi muzindaalo muleete oyo yabasembayo mumuleete mumusooke muddeko ebbali Amina sooka oddeko wali katemu tuula wano agenda kumbuulira olugoye mumuwumuze wano omutwe gwe gunteekeko wano nno nze nakooye dda bw'oba oyagala okwogera ojja kwogera bw'onaaba toyagala gwomanyi nteekeko omuzindaalo mukwate engoye gwani yaze nani namukwaya yani namukwaya yani kale namukwaya jangu oyina amaanyi leke mute namukwaya buno bwakola ki ono yani eriya namukwaya namutebi yakola ki yakola ki namutebi nakalungi nakalifumbirwa nakalifuna ekyokulya nakalisoma nakalikulaakulana
tekajja kulaakulana anti sirika tekajja kusoma tofaayo teka ku muzindaalo oli mpa oli abimanyi tekajja kulaakulana namukwaya yani Nkakitafe omuto ono yani Namutebi Catherine ono abadde asoma ndakyasoma yanti agambe tekalisoma tekalikulaakulana yakoma mu P7 seneti zibula nezibabula namukwaya eddagala waliteekawo ku malaalo gani yogera ngenda kukwokya bw'otayogera ebigambo bibiri ogenda kundaba ku malaalo gani agani omuntu nga wa luganda lwe oba nga si wa luganda lwe luganda lwange mukazi musajja mukazi musawo yani oyo kozi omusawo gwogendako yani mbuuliraako katono oyo omusawo w'amaanyi yani musawo we yani abeerawa ono tewali muntu n'omu ezo zonna ndiga abeerawa nakayembe kalina waaka kale mumugyeewo ateredde oyo mwana mugyeewo yani namutebe oli otya nzane nze mulongo omutwe gukuluma mpa amazzi g'okunywa mumpa amazzi ge mbadde nago omutwe gukuluma nnyo kale mumuntere wali namutebi mumuwa amazzi g'okunywa nina mu panado mumuwa ono ku panado ye bano abalala ne bwe mutabawa naye kati ono ye omutwe gumuluma bantu bange nkooye byebiri ekibogerera ngenda biraba nga ntudde wali nga nvudde ku stage mubadde balabi balungi aba program kooti y'amaka ebizibu byensi eno bingi byembeeramu byemmanyidde mbiri ekyemisana n'embiri ekyeggulo n'embigolokokera ku mwenda n'embiri ya breakfast naye mwenna abakyalina emikono egikwata mu ddagala ebbi nti muloga bannammwe what goes round kyonna gwe kyolowoozamu okikola mu kwekweka mugawa katonda tewakyali kyekweka teri kintu kirina lugambo nga mayembe gajja kumbuulira byonna gye baagagula lwakuba kati nkooye siina maanyi nga siina kyennyina kyonna gye baagagula gye baagakola batya ne bye baagagamba ne bye baakola byonna naye kijja kuba kyalala nja kujjanjaba kyensobodde era abalwadde abali ku stage bengenda okusobola okujjanjaba sala mukama katonda abantambuliza bulungi nga muddayo ewaka mbeebaza olw'obuyambi sente tufunye mmeka ani akoze ettoto sente ze musonda tuzibalira wano era zitubuulirwa tusonze $42,215 naye zino sente ziba ntono nnyo naddala ku baali bajjanjabyeko ennyimba ez'ekinnansi just ne transport obutransport ayinza obutakola ki n'olwekyo wadde olabye nga obadde osobola okutwongerayo akasente oba nga tobadde nako ku ssaawa eno oba oyinza otuweereza olunaku oluddako okunkubira obukubizi n'ombuuza mulongo Namutebi yawona mulongo Saadi yawona tekiba tekinyuma nkubira naye ng'olina kyokoze eki kyotuweereza n'abandeeterayo emmere bano abalwadde gye mbatwala bagenda kulya bagenda kwebaka bagenda kunywa banange temwongera kutambula nga mudde n'abantumuulira lulimi ki abalwadde gye mbatwala bagenda kulya bagenda kunywa essimu yange esooka eri 0752 tuwandiike 0752 10 essimu yange ey'okubiri eri 0776101115 kyonna ky'osobodde otuweereza ali e Uganda n'atali Uganda tujja kukyaniriza nnyo omulongo babiri Sarah ge mannya gange musule bulungi mweraba